Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Oli ku BOCAT TV ogamba otya yona gy'osinza okampozinga otuwuliriza mwebale kubeera mpozinga ate muwakinga mu viewinga ze Sula Senyonga HAJJI TITIIBYA. Ensonga y'okusika efuuse ensonga. Min.Mutuuzo bye yayogera bimufuukidde ekizibu. Amaloboozi tulina ag'enjawulo abantu nga bamuddamu. Bwebanga ye byamulema oba oluusi nga tamanyi nabwe bifaanana nabwe babikola asigale ku ekyo akkirize nti mu buwangwa bwabwe obw'Abakiga tebiriiyo. Nze nagenda okukola n'ensa nti abantu bagendako ewa nakakande bakyali ensiko ate si baganda boka nabanankole n'abantu abalala ne minisita biina kati asooka tukakase oba teyabikola. Katuwulire Ssenga Justin Nantume. Ye abaffe ye yakyalira ensiko oba teyakyalira? Baawe yazimubebye kyenku ziri luddawa nga talina budde bujja kutya bamaama teziriko kkomo. Ne bwaba mu myaka eyo gyaliko kisoboka okutyaba enku ne zijja bulungi nnyo tetulumya teri ddagala liruma nga ye bwagamba. Ate ng'ekintu ekiriwo nti tulumya abaana tekiriyo. Omwana atandika okutyaba enku ng'alina emyaka 14. Enku zino zaatandikirako okutyaba ziba weeziri tasobola kulumwa. Honorable Kato LUBWAMA ayina ensonga ye. Ayogere ku nsonga enkulu ennyo ezireeta abantu ku nsi kubanga ekikolwa ekyo ekiriwo pisi ffe tusobola kukiyisa nnyo mu kamwa n'ekyo kireeta abantu ku nsi era n'essanyu ly'oku nsi abantu kwe bayimirira. Lwekyo munnange pisi nze nga minisita munno kyova olaba nti ensonga z'Abakalamojja z'Abakyoli sitera kuzoogerako nnyo kuba sizimanyi nnyo wadde nga ndi minisita. Mubadde mulowooza olutalo lwaliwa Eddie Kenzo Lokane Muzaata. Kati nno Sheikh Muzaata agambye bwe banaabanyiiza ennyo bagenda kukola kampeyini nga kubuulira ku katuuti agamba kati mwongereko fuuti nga 4. Katubule Sheikh Muzaata. Tubategeeza nti bannange tuve eggwanga eritalina nguudo mutuuzo n'erinnya ly'oluwira. N'obeera nga tolina kyosobola kumusa mutuuzo minisita omulamba ng'oye ku kyandansiko kyekikuta oba gwe wazimba ennyumba n'otateekako nzigi ekyo kikyo. Gwe abantu baleka abalina ennyumba zaabwe ne bateekako emiryango ne beggalla minisitiri y'omutuuzo ddengulu ayido minisita Mutuuzo yayagadde naye amanyikireko ku ebyo. Ebintu bya kiyaayi minisita mu Uganda Pulezidenti Museveni twebuze yakonga olonda aba minisita kakati yo naye abantu bamulinze ewaabwe mu constituency abaleetera ebyokukyalira ensiko byokwenda okutegeeza abantu abakuba mu palamenti. Kati tubategeeza nti bannange tuve ebintu bibiri tebizanyibwako kalica obuwangwa bw'omuntu n'eddiini ye. Kyova tuvaayo ne tugenda ku by'obusiraamu tozanyira ku busiraamu kakati ne kalica z'abantu muziveeko mujja kuleeta entalo mu abantu zebatambula omuntu ku kalica ye ku ddiini ye n'eggwanga aviirawo. Naye Mutuuzo tukugamba piisi tiddayo bakuteeketeeke bulungi oba omwami yagikugambye n'ogakambiwanyise bulwanyisa abantu they are happy with ebintu byabwe bwe baleke kubanga ate abantu bajja kuteekamu akajanja balagire abakyala kati mwenna ate muddeeyo bupya twagala fuuti namba bubima ogenda bakolera ki Allahumma arina al-haqqa haqqan. Sheikh Muzaata omuwulidde tova ku BOCAT TV oyongera kubeera mpozi nga ate owakinga. Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV.